Abatuuze ku kyalo Ntizi mu ggombolola ya Nkozi Rural mu disitulikiti y'Empigi bawanjagidde ab'obuyinza okubataasa ku ffaaza gwe balumiriza okubagobaganya ku ttaka lye bamazeeko ebbanga ate nga bo nannyini ttaka omutuufu gwe bamanyi ye Paul Odida. Abatuuze bano bagamba nti ebintu byabwe bizze byonoonebwa okuli emmwanyi, ebitooke n'ebirala. Abantu balumiriza ffaaza okubeeramu n'omukono mu bikolwa bino era kwe kwekubira endulu ku poliisi y'Empigi basobole okuyambibwa. Bano balaajanula abavubuka abateeberezebwa okuba nga baleetebwa ffaaza ne boonoona ebirime bye n'eby'abakozi be, nga wano ab'akakiiko ka anti-corruption bagenze ku ttaka lino eririko enkaayana era baleeteddwa ffaaza ate ye gwe kakutte n'abakozi be ne bateekebwa mu drone ne bavugibwa paka ku poliisi ya CPS gye bakuumibwa. Faaza Edward Bwanika ono abatuuze bamulumiriza okukozesa ekifuba ku kyalo ng'agobaganya abatuuze ku bibanja byabwe kubawangalidde ebbanga kw'ossa okubasaayira emmere yaabwe n'ebirala era nti yakozesa woofiisi ennene n'abaliisa akakanja. Ekisose ne kitusinkana ne kyebuuza ensonga zino zitambula zitya bafuna okutuwangalira emyaka mingi. Ebuganga Faaza tumazeeko emirembe atutulugunyiza buli wamu, buli we tulimira emmere yaffe agikuula, buli kamu agenda akakuula agamba ettaka yaligula agamba ettaka lirye. Ettaka erikonokkiriza yiika 10 nga liriko abatuuze abasoba mu 7 lye liriko emirerembe wakati wa Faaza Edward n'abagambibwa okubeera bannannyini ettaka n'abatuuze abalikolerako. Faaza yalireese abamuguze ebibanja ne tulaba nti ettaka lya Odida kuliko ekibanja kya Faaza kye yagula nga kwekiri. Ensonga zituuse n'okusitula akakiiko akalwanyisa obulyake n'obukenuzi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga aka State House Anti-Corruption Unit. Abakakiiko kano ensonga balabise nga zibasusseeko era ne balagira enjuyi zombi okusisinkana ku poliisi y'e Nabyewanga okwongera okunoonyereza ku nsonga zino. Wabula olutuuse ku poliisi awatali wadde kwennyonnyolako, akakiiko kano kakutte abagambibwa okubeera nannyini ettaka n'abamu ku batuuze ekirese abatuuze n'abakulembeze nga bakukkulumira enkola y'emirimu gya gavumenti. Tubonaabona tuteekawo obuntu bwaffe bwe tuzimbawo mwe tweggama enkuba. Faaza najja n'aleeta basajja be ne bakuzimbirawo. Kule ettaka ero nga mulimu ekibanja kyange era ne simusaba ssente. Nsigala mu nkola emirimu gyange nga mu kibanja nga tebukuma ettaka lye. Era Faaza n'ampaabira nti kubeera buloka ki kibanja kyate nziwe nkola tewali kibanja ki Chapa na chapa. Nedda ne ku kibanja nti wakati. Kyenva mulaba twagala tumanye ebimera bino. Nedda maama. Baganye okumpuliriza. Ekibanja kyanakirijja kibaawa kikoma wange. Chapa kyo kibaawa. Yes, kankibalambuzi. Ye Faaza Edward Bwanika talabiseeko mu nsisinkano eno ssaako ezo ezizze zibeerawo. Justin Birungi Kayembe ne Moses Jonjo, BBS Telefina, Gamboze.